esatu ndi ai bakajja kusiba akagamba ako asajja balina omumanya nti abantu tukola emirimu mingi nnyo egyenjawulo ne batatwalira nnyo bintu byaffe ate kubitabika bo be baali batabudde n'emmotoka nti wali ozitimbako bulala emmotoka wali otambula nazo bulala. Tugenda kubambagira ddala mpaka ssaawa zigenda kubeera 3 era tugenda kutunuulira nsonga za byabufuzi butya campaigns bwe zitambula na butya bwe tuyinza okulaba ng'eggwanga liba n'akalulu akalungi katagenda kubeeramu busambattuko kutwonoonera ate bintu byaffe bye tukozeewo k'ebitonotono twagala tube nga twongerako bwongezi era awo we tugenda okubeera nga tutambulira ddembe lya buntu na kwongera kulaba butya bwe tuyinza mukwano gwange okubeera nga nate tuba n'akalulu akalungi. Abakuba campaigns bakyagendera ddala mu maaso okubanga nate bakuyega abantu okubeera nga nate babaako engeri gye babawulirizaamu basobole okubalonda okuviira ddala nga 15 lwe tutandika akalulu 15 22 nawulirako 27 paka nga nnyawo mu February awo we tujja okubeera nga tukomekkereza. IGP buuza ssebo ku bantu baffe otubuulire ne IGP kyekitegeeza abalabi ba KTV nsanse okubalabako ng'oli muwombeefu kampeni zikumazeemu amaanyi erinnya Ntale Kalema Speaker Nansana Municipal Council ndi musanyufu nnyo okubeera nga mbegasseeko badde ndudde ennaku zino olabikako ko wano olwa campaign ze tulimu ti entambula zaffe ez'enjawulo zikubuzaako ko n'obudde ate obujja okulaba ng'otuusa eddoboozi lyo eri eggwanga eri abantu baffe bonna obbeera nga bamanya butya bwe tutambula weewaawo gye tuli tutambula bulungi tewaliiwo kyagaanye ate era nga bwe tubiraba tumanyi oyo Katonda atalya nguzi ateebaka essaawa yonna yalita ekikutta obudde kiyinza okubuta. Kale tweyanzeege ndina omutunuulizi w'ensonga z'ebyobufuzi n'ebitambula mu ggwanga Dr. Ssemuge. Ssebo tukwaniriza buuza ku balabi ba KTV. Nsanyuse nnyo kubeera nammwe abalabi ba KTV. Twebaza Katonda olwa atwadde akadde kano okunyumyako nammwe. Nsanyuse okubeera wano ssebo. Amiina. Mukulu Ntale tutandikira awo campaigns zinatusobozesa okuba n'akalulu akalungi okusinziira nga bwe zitambula. Bw'otunuulira olwaleero campaigns zino bwe zitambudde ne bwe zaatandika ate era ne bw'okubamu ekifaananyi ky'emabega ne tuddayo mu 2021 tulabira ddala nti waliwo ekigendererwa ekitali kituufu ekitali kirungi tezinnabawa kifaananyi kirungi eri ggwanga. Bw'otunuulira bapulezidenti bonna abeesimbyewo bacandidates abeesimbyewo ku bwa pulezidenti nti babakutte bubi ekiyinza okuvaako embeera ey'obusambattuko nga naye evaawo ku lwa nteekateeka embi eri ab'akakiiko k'ebyokulonda tebakoze mulimu gwabwe gumala boogera naye tebateeka mu nkola. Twabadde tulaba ekyabadde Fort nti baatuuse n'okuyuza pulezidenti waffe ddala nze owange owa National Unity Platform bamuyuzizza engoye z'ayambadde naye bwe tutunuulira embeera bw'etyo
abantu bonna batunuulira ekyabaddeeyo ne bakikompeyalinga n'ekyali eggulu ti abantu akalulu emabega bakabaddemuko n'emirembe nga bagamba weewaawo naye bino ebikolwa byokka simanyi oba bisobola otumazisaayo ennaku ze tusigazaayo kuba olwaleero bwe tuba nga tuli mu nnaku z'omwezi 11 kitegeeza tetukyaweza na mwezi gumu n'ekitundu we tugenda. Simanyi nti oba ezo tunaasobola okubeera nga tuzimalayo ennaku obulungi kuba buli bwe byeyongerayo ng'ebintu bigenda bikyuka bwe bityo. Bayinza okutandika owa abantu ebirowoozo, bayinza ffenna tulowoozesa ti kano ke tutambuddeko tusobola ositoopinga campaign ne tuzivaamu. Bwe banaaba bwe batyo bwe bakola ki bwe beeyisa. Ffenno kiddayo ewa mukulu by'abakama ti bw'ebanga yeeno enkola mu zino ennaku ezisigaddeyo mu mwezi gwe tusigaddeyo omwezi ogumu ne wiiki nga emu n'ekitundu bwe tuba nga tugenda tutambulira mu mbeera bw'etyo ey'okutulugunya abakulembeze, ey'okutulugunya abantu ababa bazze obuzzi ku rallies n'essanyu nga bwe batyo bwe bagenda oyisibwa batugambe ffe tuveemu. Bwe baba tebasobola tegeka kalulu kali balanced bulungi ffe abamu tusobola okuwummula ne tudda ebbali ne tutunuulira ate bo kuba balabika tebaagala kalulu ka mirembe, balabika balina kye banoonya obunoonya ekiyinza ate okwonoonera eggwanga, kiyinza obubeerako obusambattuko. Bino ebyo ebifaananyi ebiragibwa effujjo erikolebwa ku bantu ne bava eri n'emiggo ng'ate bambadde kkala z'ebibiina byabwe ne bakuba abantu abali mu mirembe. Ekisinga nno ffe abamu tuluma ti bajja ne bakiteeka ku ffe ab'NUP ne bagamba abavubuka b'NUP bakola effujjo, naye mu kampeyini zonna tewaliwo waayolekeddwa mpisa mbi zonna ku bantu ba NUP. Ti ab'NUP beetabyemu mukola effujjo, tetuli bakozi ba ffujjo. We tusabira ne bannaffe abali mu buyinza tulaba abavubuka baabwe mu matishaati gaabwe nga bakuba abantu emiggo, babuulirire abantu baabwe kuba kino ekintu kyongera osiikuula emmeeme z'abantu bonna, kisiikudde emmeeme z'abannayuganda, kitaddewo ekifaananyi ekibi eri international community. Bw'eraba ebikolebwa wano ne balaba akalulu ka Afrika nti abakulembeze ba Afrika bwe batyo bwe beeyisa mu bululu. Fundings zonna baazisiba ezaali ziyamba ku bibiina byaffe balwana bazijjawo, n'abaali zituwadde bwe batunuulira obukulembeze bwe bukwatibwamu mu byonna nabo bagamba eyo tuteekayo ki. Balabira ddala ng'abaana ba Afrika tuli mu beezi mu ntalo ezitalina makulu. Olwaleero tuli mu kalulu, tuwummuze ebikolwa byaffe ffenna, buli muntu awummuze yekkakkanye. Tumanyi bannaffe bayingira obukulembeze emyaka mingi, emyaka 40, bwe baba balemeddwa okukola bye balina okukola. Generations zikyuka. Guno omulembe gw'abavubuka badde naakajja mu studio wano olina akagambo ko ngambye aka social media zino otya bwe zikola ki bwe zidduka speed olaba nga ne wooba tonnatuuka otuukawo. Kati ate bo bannaffe tebakyasobola kudduka misinde egyo. Kati waliwo waffe kye tugamba nti waliwo ekitambuza embaata ng'eweekeera kye balina otunnyonnyola lwaki embaata etambula ekola ki eweekeera ng'ate eba tekooye. Kati bo bakoze eki? Bamaze okukutuka bakoze eki? Bakooye. Baleke omulembe ogwajja gubakwatemu nabo banyumirwe ku bukulembeze. Dokita,
campaigns nga bwe zitambula obululu kyemmanyi obulabi obuweera busatu buna kyozaalibwa obiraba otya? Ekisooka ekibuuzo kye tulina okwebuuza ekikulu lwaki akalulu kategekebwa. Ndowooza okutegeka akalulu kuba kuluubirira kuteekawo nfuga etambulira ku demokrasiya. Abantu nga be basalawo kwani anabafuga. Naye tutunuulire obululu buzze butambula butya. Bwe tuddayo emabega mu 2021 ke kalulu akamu kw'obo obukyasinze okuleeta ensasage wano mu ggwanga. Tulaba nti akalulu ako waaliwo okulemesa abagezaako okuvuganya gavumenti eno emaze mu buyinza emyaka 4 okuba kampeyini nga bwe baali balina okuzikuba. Ekyo kyaleetera ekimu ku byaleetera gavumenti eno okufuna okutya kwe kuba nti abavubuka bangi baasituka okuba nga bagezaako okulaba nti bafuna obukulembeze oba oliawo obuyinza okubasobozesa okuwangalira mu ggwanga erisobola n'okuwangala ne gavumenti esobola okubatuusaako obuweereza obulungi. Abavubuka bangi tubalaba tebalina mirimu. Abavubuka bangi tubalaba bagenda emitala w'amayanja mu nsinga eza Buwarabu okukuba ebyeyo ate nga babeera bamaze okusoma wano. Kati ebyo byonna ebitwala Munnayuganda okulowooleza okubeera n'essuubi mu kulonda oba mu bululu. Ndowooza gavumenti eno efubye nnyo okulaba nti ate yo yennyini yeeraga nti yeeteeseteese obululu naye ng'eringanga esiiga obusiizi ekifaananyi ng'ekiruubirirwa si kyakuteekawo nkola nti abantu basobola okwerondera omukulembeze gwe balabamu ensa oba gwe balaba nti ajja kusobola okubatuusa ku ebyo bye batasobodde kutuukako naye nga baluubirira buluubirizi kuteekawo ekifaananyi nti waliyo obukulembeze obutambulira ku demokrasiya wabula nga tebuliiwo. Tutunuulire nti emabegakaawo wakati w'omwezi ogwokubiri n'ogwomukaaga akakiiko k'ebyokulonda kakola okuteekawo abantu okwekenneenya enkalala z'abalonzi. Naye nga tumanyi nti ate eyo mpagi nnene nnyo mu kuteekateeka akalulu akatambulira ku nfuga eya demokrasiya. Naye baggalawo mu mwezi ndowooza gwali gwakutaano gwa mukaaga. Kyewuunyisa nnyo nti tuli mu ggwanga nga basobola okuggala enkalala z'abalonzi nga bakyabula emyezi 7 emyezi 6 okutuuka ku lunaku olulonderwako. Okusiba voter register kumpi omwaka mulamba kumpi kutuusa bbanga lyonna okuva ku kalulu akaggwa okutuusa kalulu akaddako nga baggulawo kaseera mpaawe kaaga. Ekyo kiragira ddala enteekateeka ey'okubba obululu naye nga oba oyagala bakebere paka mu Januari. Emabegakaawo mu 2016 kooti yasala musango gwa Honorable Mao gwe yawaabira Attorney General n'akakiiko k'ebyokulonda n'eragira nti okuzza obuzzi enkalala z'abalonzi kirina kuba kya buli kaseera so si kya kaseera mpaawe kaaga nti bajja kulonda wakati w'ogwokuna n'ogwokutaano awo we balina okuba nga bakkiriza abantu okuzza obujja enkalala z'abalonzi. Naye ebintu bingi nnyo ebireetera bannayuganda okugenda mu kalulu. Enguudo mbi kubanga abakulembeze be tulina tebasobola kututuusaako obuweereza. Ate tulaba nga ebitongole bingi ebya gavumenti birimu enkola gye bitambulirako ng'enkola eyo efuba nnyo okulaba nti abatufuze emyaka 4 ate be basigala mu buyinza. Ekyo omuzungu akiyita fusion of state and party. Kati baafuula nti ekibiina ekiri mu buyinza kwegamba ye yafuuka state. Ekyo tukikiriza nti abali mu buyinza be bakola state. Naye ate obuzibu bwe tulina nti state agencies oba ebitongole ebya gavumenti biremeddwa okumanya oba omuzungu akiyita drawing the line wakati w'okutegeera nti biina kuweereza bannayuganda so si kibiina. Kati bwe tutuuka mu bululu buno bye tulaba security agencies bye bikola bifuuse bikola nga political instruments. Baziyiza candidate omu okukuba campaign ne bakkiriza omulala okuba nga tavuganyiziddwa. Ne tulaba amagye ne poliisi biyiriddwa mu bifo ebyenjawulo si lwakuba nti bazze kuteekawo
kukola enforcement ya law and order oba okuuma amateeka naye bakozesanga kutiisatiisa okutiisatiisa oyo agezaako okuvuganya gavumenti eno eriko okulaba nti tasobola kubanga ateeka obubaka bwe eri abantu naye nga bwe tutunuulira obululu obwaggwa ebintu bingi byabaawo oba oliawo byandibadde munnayuganda essuubi nti obululu busobola okuteekebwateekebwa mu nkola etambulira ku demokrasiya obululu bwe bwali bwakaggwa twalaba nti Honorable Kyagulanyi yavaayo n'ateekayo petition okulaga emivuyo egyali gitobenkedde mu kalulu ako naye twandigiyise moral question of legitimacy nti oyo afunye obuyinza ddala abantu be bamulonze oba maanyi nga gakozesebwa zetuyita state institutions oba waliwo omukono ogwamulonze nga omukono ogwo si gwe gwa bannayuganda nti mu butuufu bakoze okusalawo ne balonda kakati tulaba bwe baggwa ne bawamba abakulembeze aba opposition Honorable Kyagulanyi yali under house arrest abantu ne batandika okwebuuza akalulu kasobola ddala okutuwa enkyukakyuka ne tufuna obukulembeze obutambulira ku demokrasiya ekyo kibuuzo bannayuganda bakyebuuza ne mu kalulu kano kubanga tulaba nti Uganda eyina repeated cycle of contested results awo wennyini woba oyimirira Doctor bw'obanga ozze olaba obululu ebbanga lyonna 2016 ne bakuyisayo bati 2011 ne kiba bweki 2021 twalinamu ne covid naye nakyo ne kisigala nga kiriwo ekityo kiki ekikutwala mu kalulu n'ogaana okuwuliriza ebigambibwa nti tukole reforms Dr. Besigye n'avaayo n'akugamba nze sidda mu kalulu nga biri bwe bityo Mao n'ava abantu bangi bampuuga ne bavaayo ne bagamba reforms tezirina kukola bwe ziti naawe kennyini olw'olumu wavaayo n'ogamba akalulu kano tekasaana kuddamu kwesimbibwamu nga byabakama yaani lwaki oddamu n'okesimbamu without reforms ndowooza ffe nnyini nga bannayuganda ate tulina okwejjukiza nti okwetaba mu byobufuzi by'eggwanga lyaffe omuzungu agiyita civic duty kikukakatako bw'olaba nga abaliwo tebakoze bulungi abali mu buyinza okumala emyaka 4 balemeddwa okutereza institutions ate tolina bw'ojja kuyamba nga weetadde ebbali kitegeeza nti okwetaba mu lwokaano kyekimu ku ebyo kyekimu ku tofaali lye tulina otteeka ku ggwanga lyaffe okulaba nti tusobola okuleetawo enkyukakyuka ndowooza enkyukakyuka eyannamaddala tujja gifuna bwe tuba tuli bakwogera mazima nga tuyita mu kuteekawo pressure ey'amaanyi ku abo abakutte ensonga obubi okuba nti twongerera ddala okulaga bannansi nti ensonga ze mulinamu essuubi oyinza okubeeraawo ng'ogamba nti tulina essuubi ddene nnyo mu kuba nti tujja genda mu kalulu batukube ekibooko gye banaakoma otukuba kibooko ennyingi gye tujja okukoma okuwangula akalulu naye nga ekikulu kiri nti eyeetabyemu n'amaanyi asingira ddala oyo ate yeesulireyo gwannaggamba agamba nti kanninde eruliba olwo mukama n'atusaasira n'olwekyo nyongera okuyozaayoza nange kennyini neeyozaayoza okwesobolayo neesimbewo ku bwannamunigina naye ng'ate ekyo kyennyini kikulaga abeesimbyewo ku bwannamunigina bwaki basuulibwa ebbali ako ke kamu kukulaga ensobi ezikolebwa gavumenti eno eziyinza okuviirako eggwanga lyaffe okugenda mu katyabaga katutandikirawo Doctor tugenda kuwumulamu katono twongera kutunuulira nakuba torch mu kalulu kano aka 2026 tovaawo kale tukomyewo era tugenda kutambulira ddala paka wali ku 25 awo no tujja kubalekera mikwano gyaffe abazan Pashuas Prayer Mountain nyongera kujjukiza olwaleero lunch hour jangu tusabeko ffenna tuli ne Pastor Sindi Kiganda Nalongo yagenda okututwalamu paka saawa zijja kubeera 8 mulabirizi Dr. David Livingstone Kiganda Saalongo nako lwenkya akwaniriza mu overnight mukuluntale bacandidates bo bakoze ekimala okulaba nga akalulu kano kabeera fair oba campaigns nga ziba za mirembe mukoze ekimala era mulowooza nti message eweebwa abantu yentuufu esobola okugenda mu mutwe gwabwe era abantu banaasalawo abantu abatuufu okubeera nga bafuna obuweereza kuba tulabye ba agents babaayo nabadde nnyumyamu n'owa poliisi omunagamba ba agents tubabuulirira ddala nti yita wano na wano we mugenda okuyita
diversions ezo tetuzikola kwolwo na ddakiika ezo olw'okuba oli aba anoonyaamu amaanyi ag'enjawulo yajja omuddumu agutunuuliza ddala mu mmotoka za poliisi ezisimbye naye nga ffe tuba twababuulidde bifo so ba agency be bawa amawulire amafu oba kyobula nkubuza ba candidates bo bakoze ekimala okulaba nga akalulu kano kabafeya. Nze mbadde ntambulira ko ku president wange nkimanyi bulungi nti amakubo getujja nga twateeseteese getuba twayogedde nabo getulina oyitamu weekanga nga waliwo orders empya buli ddakiika poliisi ekoze kyamaanyi okutaataaganya campaigns zino yeekulembeddemu eyisizza obuyinza bwayo we bukoma ku electoral commission esusizza ku nteekateeka za electoral commission because mutambula nga mumanyi rutusize mugendo yitamu mugendo otuuka nga yo yennyini etaddewo ki ega blockinze ate ebawa diversions endala. Walabye kulwe effort nga obuzaayo distance yakuva wano ne ku Bakuli nga we mugenda ne bablockingawo ne baddamu nga bakusindiikiriza sina 3 babadde basindiikiriza pulezidenti okwetooloola omwetooloolo nga guli mu kilometers nga 28 ez'ekyalo ez'enfuufu nga naye ne waagenda n'abali eri balengerayo kyomuntu ono ajja wano naye wano ne bablockingawo ne bamukyusa dde mu makubo amaki amalala. Si ba agents bokka ba agents baffe bonna abatuulayo ababa candidates abali mu kalulu kano bafubye bokkola ekituufu kye balina okukola naye bannaffe abalowooza nti nno buli bwe banaataataaganya abantu nga bo beenyweza mu buyinza bo kye bakozesa basusizza okulaga eryanyi ku buli nsonga mulimu ensonga kati bw'ogamba bwenjija e Kampala mu Kampala Central nga nina okugenda e Makindye nina okugenda Entebbe constituency ya Busiro bwe mba neetaaga ogiyingira osaggulira abantu bange MP n'abakulembeze abalala abali wansi wange ng'ate abakulembeze abo tumanyi nti abamu bagwa ku luno oluguudo olutali lwa Nakawuka abalala ne bagwewa abamu bagwa mu Kitoolo. Nze bwe ntuuse okujja n'oŋŋamba tojja kgenda mu Kitoolo kati bano bo bannange bentambula nabo bagenda bba bafuniddewa constituency namba gye tulina eya Ntebe municipality gyengerezaako tetulaba wawe mutukkiririza giyingiramu nga naye zonna ate nino zikola ki ziyingiramu. Awo ndabawo obuzibu kitegeeza buva ku bano ba candidate okubeera nti buli candidate eyeesimbyewo ayagala omukulembeze oyo atuuke mu buli kanyomero waali oyinza obutatuuka mu buli kabo agendewo Owero Siwanu agendeyo Wagundi agendeyo oyinza obutatuuka mu buli kanyomero naye mu constituency twalibadde tugikola ki tugituukamu Bwompa Wakiso district tije ngendo okukolamu mu nnaku z'omwezi bweziti ina ababaka 9 yes fe twasalamu subdivisions kyovola olaba president nga ajja n'abeera mu Nakawa East mandizi zaffe zonna za wano Kampala na Wakiso
n'addayo n'agenda ate mu districts ennamba tibino ebitundu ebimu ebyasalibwamu kitegeeza bw'abazze mu constituency eyo gy'alimu abeerako ne points zagamba nti zino zenja okukola ki okutuuka mukko bwe tunaaba tutambula tusobola n'okkuba stop over katuzikube mukko wano main rally yeriwa eri wano nekiyambako sagula obuki kati awo ngenda nyongera okulaba obuzibu bwe buva naye banyigiriza nnyo tebakikkiriza kikole ki kibeere kati faawo obuwagizi tunaabujjawa nga mutulwana kutufiirako ne constituency zaffe tezitambuddwamu bulungi. Doctor, nabadde wano ne RCC naye nangamba tekisoboka naye nga muwayo nageza nengamba nti singa police evaawo ne kwolwo nezisiga nezibeera ku station ne bagamba Kyagulanyi tambula nfe aba police tetuliiwo enguudo ne bazireka ne abantu ne batambula tusobola okuba n'akalulu akalungi era ekyo ndowooza National Unity Platform kyeyagala to police to excluding emaje baddeyo military abayenaggulu baddeyo etujigana kujja ejja nebeerawo naye security kijikakatako okubeera mu kitundu ekyo awali presidential candidates ekyo kyo balina okukikola lwansonga nti kyetaagisa kubanga singa atuusibwako obulabe ate kidda gye bali naye obuzibu bwe tukyasinza ali mu bawagizi bw'obulabe bunaavaawo omuntu yenna asobola okukozesa omukisa ogwo okuteekawo embeera eyinza okutuusa ku candidate obulabe naye ate ekyo nekiviiramu eggwanga lyaffe okugenda mu katyabaga ndowooza security erina okubeerayo naye enkwasisa y'amateeka oba enteekesa mu nkola ey'ebiragiro bye baba bafunye ndowooza yekyasinza okuleeta obuzibu tulina ebizibu ebyenjawulo ebireetera eggwanga lyaffe okubeera mu mbeera gye lirimu olwaleero security apparatus zetulina zifuuse omuzungu kyayita partisan zizzeemu kyekubiira nti bwe balaba nga omuntu omu ayandibadde n'obuwagizi abantu bano abali mu bitongole bino ebyo ebikuuma ddembe n'abali mu gavumenti bali mu kulwanira bifo kati weesanga nti waliwo ebiragiro ebijja ebiva bye tuyita order from above ziva mu directions ez'enjawulo weesanga nga minisita mu kitundu ekyo tayagala wa opposition agendayo kuba nti alaga nti alinayo obuwagizi obuyinza okusinga ku bwa mukama we kakati n'alaga nti singa omuntu owa position ajja mu kitundu kino n'akubayo akalulu n'alaga nti awanguddeyo temufuluma ne mugenda kulala yagundi yeeraliikirira nnyo agamba nze ekifo kyange kirabika kifudde ne bwaba mukulembeze wa poliisi mu kitundu ekyo naye bwe balaga ku mawulire oba ne kiraga nti owa opposition yazze n'alaga nti afunye obuwagizi bw'amaanyi nnyo mu kitundu ekyo ekifo kye nga ye omukulembeze owa security mu kitundu ekyo kiba kitandise okubeera nti kiragatyabaga awo wennyini minisita Mawi yavuddeyo n'agamba byabakama kikkakatako weekwese mu mugongo gw'abaana ab'ebyokwerinda naye gw'oyina okuba mu maaso ne basobola okujja so tugambe nti waliwo abalwana byabakama mu bintu ebyo ebijja bikolebwa kuba batandika buli omu asonga mu ye abakulembeze abatufuga ensobi gye basooka okukola kwe kulaga ebitongole ebikuuma ddembe okuba nti tebissa kitiibwa mu institutions endala eza gavumenti nebiwayo ebirala byo biraga nti biri waggulu w'amateeka kubanga kyekibiyinula kiri kimu oyo atufuga ekyo kyayagala kati bwesanga nti poliisi ne security olwaleero tebissa kitiibwa mu kakiiko ka byakulonda ate n'akakiiko k'ebyokulonda kati awo okuvaayo n'eddoboozi eriyinza okulabika nti lyawukana ku ebyo bye balowooza akulembera ebitongole bino ebya security byayinza okwagala okulaba kakati nja kuwa ekyokulabirako ffenna tumanyi tugenda mu kalulu kano naye tumanyi nti emabegakaawo omukulu omu akulira amagye g'eggwanga nzikiriza nkyogere bino bigambo mbyogera ku lwange yavaayo n'ayogera nti no civilian
will lead Uganda after his father. Obulabe bwe tukyalina nti n'ennonda y'abakulembeze abatufuga nayo ogirabira ddala nti eteekawo okubuusabuusa oba ddala Uganda esobola ofuna obwetwaze obwannamaddala. Bw'obanga omaze mu buyinza emyaka 40 naye nga akaseera ne katuuka ng'akulembera amagye ate yeggwe kitaawe. Kati ne weesanga nti akoze statement eyo abakakiiko k'ebyokulonda balina okwebuuza olwaleero singa owa opposition abantu bamubeeramu n'obwesige okuddira Muzeeyi Museveni mu bigere n'awangula akalulu ako akulira amagye anakkiriza okuba nti omuntu oyo ddala asobola okuba nga asikira oyo abaddeko emyaka 4. Ndowooza ekyo ekibuuzo kirabika ng'ekyangu naye kikulagira ddala nti waliwo state capture state capturing institutions zonna zetwandibadde tulinamu essuubi. Akakiiko k'ebyokulonda kawambibwa era olwaleero ebiragiro kakolera ndowooza si byebyo ebyandibadde bitambulira ku ssemateeka nga bw'alagira. Bwe kiba nti omukulembeze w'amagye yayogera ebintu ebyo tuleetayo ebibuuzo bye tulowooza oba asagamu yagamba ka Bobby mujje twekubemu waliwo psychological. Kati tuteeke ku minzaani bwe bagamba nti Kyagulanyi yakola ensobi n'agamba nti mukole eggaali ate omukulembeze akulira amagye n'agamba nti tetujja kukkiriza civilian kusikira Muzeeyi Museveni. Ngo kitegeeza nti n'akalulu ke tugendamu kalinganga ak'okuyisa obuyisa ebivvulu nga amagye agaliwo gakulaga bulungi nnyo teffe tetussa kitiibwa mu kakiiko ka byakulonda. N'olwekyo wadde muli nti road map yammwe balaga mulina kubeera mu kitundu bwekiti ku budde buno ffe tujja kubalemesa kubanga tewaliiwo agenda kutuvunaana. Mukulu Ntale tumaliriza nno tulaba nti NRM etandise okuyingiza abantu mu parliament. Ate mmwe be mulinamu essuubi batandise okubawanduukululayo olw'ensonga ze kusoma n'ebirala n'abalala babaliddemu enkwe. Nalabye Bobi Wine ekyegwegwe agamba bandyamu enkwe abamu eno bennawa kaadi. Munaaba n'ennamba mwagala Bobi Wine afuge nga nnamba mu palamenti ayina nankani anaasobola Walukaga embeera yonna muli n'eggwanga esoboka babeerako gwe baagala basobola omukolera bo kye bakola ki kyebaagala kuba balwasande tubakoze ki tubalabyeko nga tebalina wadde kawandiiko keekuusa wadde kakunukkiriza naye ne bagattagatta ne bamuteekayo olw'okuba ye bamukola ki bamwetaaga. Nebino ebyo byonna ebyokunyigiriza abawalukaga ebyokunyigiriza abantu b'opposition ebyokugulirira abantu oli bwe yeesimbawo leero ne bamuteekako omutiisatiisa wawo constituency zaffe eziri ewala mu districts ezo ze mulaba eziri eyo ewala batiisatiisa ba candidates ne babateekako omuliro ne babateerawo embeera ojja vaamu munvaamu bweti bangi bazze babibakola ki babibakola si kyetwalyetaaze oba bebe ekiboggwe wawali simaati gundi mu nsi yonna nti ddala avuganya abasimaati ne Trump bamuyisaako essasi ku kutu pulezidenti wa Amerika emu ku nsi ezisinza security oyagala babeere ng'abawuga buli omu mulayiriye ffe twali nga ekibiina kyaffe nze natunula nga kyabateerawo enkola eyali ennungi tewaliwo muntu yajja mu kibiina lwa buwaze teriyo yasaba kifo lwa buwaze baabifuna nga tusuubira nti abamu bannaffe bajja tuyambako eyo naye kitukuba naffe encukwe okulaba nga ate abo abamu bavuddemu mu leesi oli n'avaamu olwa ssente ye n'alowooza nti zino ze bampadde zimala paka lwendifa naye ate ssente eyo ogenda giri era ekole ki oyagala endala ate walyetaaze n'obukulembeze era obuddamu obeere ng'okola ki
naye obeera weekubye ennyondo yo mu mutwe ku kyonna kyokola ekibi eri banno obeera weekubye musumaali gwo muki mu mutwe. Basiibulire abantu nga nsiibula abalabi bonna aba KTV banaye okusookera ddala kaneebaza aba KTV sebo weebali beera ng'otukyazaako wano kuba tuli bantu balondemu abajja wano ne tubeerako ensonga ze tutuusa. Ate era amaloboozi ebyo ebigambo bibeera byaffe tebibeera bya studio eno wadde abagivunaanyizibwako bibeera bivunaanyizibwa ku mitwe gyaffe. Sebo mwebale nnyo olw'otuteerawo olw'otuwa platform bweti ne tubeera nga tutuuza amaloboozi gaffe eri eggwanga. Naye ntumirako abantu bange abaawo ku 78 Nansana 78 Change mbategeeza aba Upper Street abakigulumu abafangoni nti tugenda beera nammwe ku Sunday nga enkola yaffe gye tuyitamu eya doa to doa okulaba nga ate era tusaggula obuwanguzi bw'ekitundu ekyo. Kale Dr. Yes, Siibula. Kamba siibule abalabi baffe nze mutesitesi we Kivulu Simbo Muti Music Festival akiriyo ng'ennaku z'omwezi 20 December. Tulina abayimbi ab'enjawulo nja kuwa akadde okomewo ojja kyogerako kasita tukutegedde omutesitesi w'omuti bwe busungu bwe wajja commission okumma n'ogamba kanzirukire mu bivulo ebya politics mbivuddemu ate era asimbye muti ayinza okuba asimbye Ssemudondo era nze muwanguzi w'engule y'ensi yonna eyitibwa Global Recognition Award okuba nti nategeke enkola eya EBTDI ey'obutonde bw'ensi. Kale Dr. tweyanzege banaye bwetyo butambudde katweyunge ku mikwano gyaffe aba Zion Pursuers Prayer Mountain nabo basobole okubeera nga batwongerayo nyongera kujjukiza lunch hour tozisubwa